empologoma esimbula Emisinde kilomita 2 sebasooka okusimbula kilomita 10 tuddeko ono naye tunyagala nduulu abakilomita 2 bwe tusimbula tugenda paka ku Bulange, tugenda ku Walituma Road, tugenda ku Masiro, tugenda Makerere University, tugenda ewandegeya, tugenda paka ku Garden City Industrial Area. Aba-TVN byesi baagala ki wano? Banange twongere enduulu ey'amaanyi Ssaabasajja asiimye wuyaze enduulu paka ku zero. tuva ku 10 abadduka 21 twetegeke Ssaabasajja Agguddewo n'agenda kuwuba bendera bw'asiima n'agiwuuba fenga tutandika Ssaabasajja asimbuke twetegeke aba kilomita 21 amaaso ku lutimbe Ssaabasajja Agguddewo n'agenda kuwuuba aba kilomita 21 aba kilomita 21 batandise kati aba kilomita 10 Twetegeke kilomita 10 twetegeke aba 21 basimbudde Ssaabasajja azzaako kilomita 10 ate era asembyeyo kilomita 5. Kilomita 10 Ssaabasajja awuubye akaluusi kawulira Ssaabasajja asimbudde aba kilomita 10 kati aba kilomita 5 mweteeketeeke omutanda atusimbule bezzeeko mekaapu ab'ebbiri kilomita 5 muteekeko mekaapu ffe tuddakawo musiigeko ekolipusitiiki muteekeko lipubaamu munyweze akaviiri mwe mugenda kwetooloola lubiri aba kilomita 5 tweteeketeeke era bwe tutandikiraawo bwe gigenda okugwera eno charity run tetusuubira birabo bya bawanguzi ekyokuba nti ozze ne weetaba mu misinde kyekirabo buli omu azze wano kyawangudde twebaza buli Ssekinomu ssebo ow'ekitiibwa alumbye ebiri kitundu yagambye ebiri kitundu alina okukomawo atulambike bulungi oyo wa byampuliziganya ow'ekitiibwa Dawudi Mpanga agambye 5 kagitambule Katikkiro agenze mu 10 munaamuwulira mukadde waffe Omulangira David Wasajja yakulembeddemu aba kilomita 21 aba kilomita 5 omutanda nabo kati ffe abazze okwekwata obufaananyi ne mu vidiyo oli waddembe okutya essimu yo mu kaseera kano twagala butereevu ate okwongera okusanyusaamu ku bakyali wano nga bwe tulinda abalala abajja. Ayi Ssaabasajja tukwebaza
olw'enteekateeka eno. Tukwebaza olw'ensonga y'ebyobulamu. Tukwebaza olw'okutwagala. Ensonga zonna ezikwata ku bantu bo Ayi Ssaabasajja. Watulwanirira ku Kristo. Otuwaniridde ku Nalubiri. Twongera okusabira obeere n'emirembe mu nsi yo. Ayi Ssaabasajja, twongera okusabira okwongera okutulambikanga bulijjo. Kuno tukulabako tujjula essanyu empitirivu. Ayi Ssaabasajja, weebale kutwagala, weebale kutulambika. Ayi Ssaabasajja, twongera okusabira emirembe n'obulamu obulungi mu nsi yo. Ayi Ssaabasajja, era mu ngeri y'emu bano batuwagidde emyaka 10 era mu ngeri y'emu tebazwanafabaya ayena wonna wooli ogenda kufuna amazzi. Tebazabanafa Uganda AIDS Commission, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tebazabanafa UNAIDS abazademu ensimbi era n'omulama gw'ekitambulirako ogwamuka erinnya 23 nga kimulinye ku mpete abo bagulemu. Tebazabanafe abamuke Uganda Limited, mujuka mwebale banafe aba Human Diagnostics Uganda Limited bakugamba kati gendayo ove wano ng'omaze bulungi okumanya kikyoli, omanye bw'oyimiridde weekebeze, kubanga batugamba nga tonnaba sooka omukebere, kubanga olutalo luno tetulina tunaalulwana nga tetwekebeza. Olutalo lwa Bukeni kasita weekebeza bw'oti n'omanya bw'oyimiridde, awo otandikira okutambuza obulamu bwo n'obuvunaanyizibwa obungi. badde manyinga emmundu weseka. Kampala City Council of Kampala Capital City Authority, twagala kubebaza. Uganda Breweries Limited, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne bannaffe abagulira sports betting, twagala kubebaza, mwebale nnyo. Naye mu ngeri ey'enjawulo basaba ne bannyabo, twebaza mwabaze, mwebale nnyo nnyo, mwebalire ddala. Mu nsonga y'ebyobulamu bw'owuliramu enkenyera yonna Get in the